You're going to give it feeds, it is going to look food. Abalunzi b'ente z'amata okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abegattira mu kibiina ki Farmers Network bakukoledde kuva mu myagazi Dr. Patrick Sekyempe omulimi asinga esangibwa Busika mu disitulikiti wa Kiso okubangula mu bika by'emmere y'ente entuufu n'engeri gyerimibwamu ng'ekimu ku bisaanyizo eby'ennunda ey'omulembe era evaamu ensembe abakugu ab'enjawulo okuva mu bitongole ebyakunosa kunaavudde mu ggwanga lya Budaaki abakulembeddemu Dr. Owatizi Helda abaddewo nnyo okubangula abalunzi bano misomo egy'enjawulo. So the cows are not termites. They don't eat wood. Cows eat forages. They are eating about 4 to 6 hours a day. So if there's no food on the plate and they want to eat, well, there's no milk production. Balira banguddwa ku ngeri z'enjawulo eziwa kisente ez'olyo nga bakozesa tekinologiya ow'episo mwe bayisa amazzi g'ente ennome. We do cull our cows, or not, culling is removing, yes, we cull our cows. We don't allow them to grow very old. We do at around the fourth pregnancy, third, fourth pregnancy, we sell them off to maybe somebody starting go. Abalunzi basisidde musomo guno bekokkodde ekizibu ky'enkwa ekiviirako ente zaabwe okulwala oluusi n'okufa. Zirwala endwadde ez'enkwa. Kati bw'oba talina bujjanjabi butuufu oba okujjanjaba enkwa ente zirwala. Nze naakafiisa ente 4 nga nzijje mu Western Uganda nga nzirese Nakasongola. Better breeds ezimpa lita 10 n'okusoba. Ekizibu kino basinze kukyekusa ku ddagala ly'enkwe litali lya mutindo lijjudde katale litatta nkwa ng'ate balikuza ku buseere. Eddagala effu lituleetedde okubeera nga lissa ente zaffe. Ojja n'ofuuyira ente n'ogisanga nga yatise omubiri. N'olifuuyira enkwa ne zitafa. N'ozifuuyira ne zibeera nga z'ogimusa obugimusa. Wano basabye gavumenti eveeyo bukubirire ng'eyita mu bitongole by'eby'enjawulo okubadduukirira ku kizibu ekyo. Jjajja William Mugenyi ng'alulira mu disitulikiti Nakasongola alaajanidde gavumenti okubayamba ku kizibu ky'amazzi yaganyiwa ebisolo byabwe kubanga eby'ebitundu bino kibakosezza nnyo. Nti mu kiseera kino ente zange nga 4 ez'amata zaali zeebase wansi nga tezikyasobola kutambula. Naddukira ow'omwami ono nanguza kilo 5 eza silage eziri mixed nenzitwala nenziwa ente ezo. Mu wiiki emu ente ezo zaali ziyimuse nga zitambula nentandika n'okuddamu okukamamu amata. Kati ekizibu kiva nti ekyeya kitukuba ffenna mu nsi. Bo abakugu mu ndisa ebisolo okuli Dr. Jole Kabirizi n'ejjiwa ne atukunda baleka amagezi gewadde abalunzi abeetaaga okuganyulwa mulimu guno. Abalunzi baffe bangi nnyo abaagala naye bapapirira nnyo okugamba tebasooka kwetegeka. Kati omulunzi ayinza okubeera nga guno gwe mulundi okuzze wano okusooka okujja n'alaba ente ezo n'akyamuukirira n'atamanya kiki kyalina kukola. Olina okumala okukyalira abalunzi ng'abawera 5. Eno emiddo ekula bulungi ate okungula kingi at the end of the season oba okungulamu ebintu bingi. Ate bw'oba okungulamu ebintu bingi n'ekiriisa ekibeera mu middo gino kiba kingi. Kati n'osanga bw'oba ogiwa ente ezo ofunamu kingi. Dr. Sekyempe yasentebwa DAFAN awadde balunzi banne amagezi obutesiba ku kyakufuna nte yalulyo nga kulwabula beetalidde okuzaaliza ente zaabwe ez'olulyo. Naye ente gye weekoledde yesinga obulungi lezo ezisinga obulungi teziba na buzibu oba zirondalonda mudda ate nga lwozaalisa ofuna ente agisingako obulungi. Albian Bali bwanika yakusakidde guli ino.